Abaagalwa n'olunaku olwaleero mbalamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenda mu maaso n'ebyokuyiga byaffe ebikwatagana ku kusabira abaana baffe okumala omwezi mulamba. Jjo twabadde n'ekyokuyiga kyaffe ekyasoose nga twalabye nti nno ffe ng'abazadde bwe tusabira abaana baffe okulokolebwa oba obulokozi bw'abaana baffe, ddala Mukama Katonda mwesigwa awulira era asobola okulokola abaana baffe okuva mu mbeera zonna ez'ekibi. Ye yennyini n'abeerongoosereza n'abateekateeka okubeera abaana b'obuvunaanyizibwa mu nsi eno, ate n'okubateekateeka ng'abatuusa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Tugenda mu maaso olwaleero n'ekyokuyiga ekyokubiri nga kigamba nti ng'abazadde kitugwanidde okusabira abaana baffe okukulira mu kisa kya Katonda. Katusabe. Mukama omulungi, erinnya lye ekkulu lyebazibwe era liweebwe ekitiibwa. Katonda waffe tukukoowoola n'olwaleero otuyigirize tusabire abaana baffe Mukama era tubalerere mu kisa kyo. Katonda waffe basobole okuyiga empisa yo, babeere abaana ab'obuvunaanyizibwa, babeere abaana abaweereza mu nsi eno ate ng'obateekateeka olw'obwakabaka bwe obugenda okujja. Tukwebaza Mukama kubanga owulidde okusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omwagalwa andaba era mpuliriza, amannya nze omukyala Rwanga Elina. Nsanyuse nnyo okukulabako. Mukama waffe atuwa omukisa nga tuyiga ekyokuyiga kino. Ekyawandiikibwa kyaffe tugenda kukiggya mu kitabo kya Peetero, ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri, essuula 3 olunyiriri olw'18. Katuwulirize oba tugoberere mu Bayibuli zaffe eyo gye tusinziiridde okulaba. Peetero ekyokubiri, ebbaluwa ya Peetero ey'okubiri, essuula 3 olunyiriri olw'18 lugamba nti, naye mukulire mu kisa ne mu kutegeera Mukama waffe era omulokozi Yesu Kristo. Oyo aweebwenga ekitiibwa kaakano era n'okutuusa ku lunaku olw'emirembe n'emirembe. Amiina. Tugenda kunyweza ebigambo bibiri: okukulira mu kisa era n'okutegeera kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Mu Luzungu yakiyise to grow in the grace and knowledge of our Savior or of our Lord Jesus Christ. Omwagalwa, ensonga zinene ebbiri ez'okubeera ng'abaana baffe tubasabira mu ngeri ey'enjawulo okubeera nga bakulira mu kisa kya Katonda n'okumanya Katonda oba n'okutegeera Katonda. Bw'obyebuuza oba olowooza nga bitegeeza ki? Manye ng'olina ebyokuddamu ebiwerako, naye olw'ekisa kya Katonda bino bye natunuulidde. Okukulira mu kisa kya Katonda kutegeeza nti omwana wo osobola okumusabira n'aba ng'atambulira mu mpisa ng'eya Kristo. Mu kitabo kya Luka essuula 2 olunyiriri lwa 5-2 tulaba awo nga omutume atugambawo nti omwana Yesu n'akula n'afuna okuganja mu maaso g'abantu ne mu maaso ga Katonda. Kyali kitegeeza ki? Omuntu yenna ayagalibwa, omuntu yenna aganja, kitegeeza aba alina enneeyisa gye yeeyisaamu ng'esanyusa abo baawangaaliramu. Aba alina enneeyisa gye yeeyisa ng'ekola bulungi abo baawangaaliramu. Kaakati bwe tuba nga tulera abaana baffe tulina okubasabira mu ngeri ey'enjawulo okukulira mu mpisa ya Yesu Kristo. Bwe bakulira mu mpisa ya Yesu Kristo, olwo ekyo kyekisa kya Katonda. Muganda waffe oba mwannyinaffe Ellen White ayogera atya ku kukulira mu kisa kya Katonda? Ebigambo bino biri mu Luzungu naye nja kubifunza mu Luganda. Mu kitabo kirina omutwe ogugamba nti Our High Calling, page 214, Sister Ellen White agamba bw'ati: To grow in the grace of the Lord means emptying our hearts of self and present them to heaven to be modeled after the divine pattern. Kitegeeza nti okubeera nga tusabira abaana baffe, ffenna nga bwe tukimanyi nti abaana abato buli kaseera babeera boogera nze, kino kyange, ono maama wange, ono muganda wange, kino kitabo kyange, buli kyakwatako kyawulira nga kisanyusa. Omwana omuto alowooza nti ekyo kiki, ekyo kiki. Naye okubeera nga abaana baffe bamanya nti nedda,
sirina kubeera nga neerowoozaako nga mukama waffe bw'ateerowoozaako ye naye n'alowooza ku kubeera nga ffe abaana ba Katonda tubeera abalamu tulokolebwa okuva mu kubeera nga twali tugenda kubula emirembe n'emirembe n'ajja n'atufiirira. Kaakati abaana baffe tulina okubasabira olwaleero ekitutawaanya mu nsi eno n'ebizibu ebingi bye tutawaaniramu lwakubanga abantu beerowoozaako bokka. Naye ffe ng'abantu abazadde abatya Mukama Katonda ate abalera abaana okubeera nga nabo bafuuka abaweereza mu nsi eno bateeketeeke abalala okugenda mu nabo bennyini okubeera nga balokolebwa, abaana baffe tulina okubasabira okuvaamu empisa ey'okwerowoozaako. Empisa ey'okwerowoozaako eyinza etya okubavaamu nga tukisabira. Abaana babeere nga omwana bw'afuna ekyokulya asobola okugamba nyinawo wano muganda wange gundi kwata olyeko. Singa ng'abazadde muba temuli waka naye abaana ne bafuna oba omugenyi ng'oyo alina kyabaleetedde oba bagabuddwa ekyokulya, omwana ayinza okujjukira nti katuterekereko maama, katuterekereko taata. Omwana ng'ali ku ssomero alina ebyokulya bingi, ayinza okuwaako mwana munne atalina. Omwana ayinza okukula mu mpisa eyo, empisa eyo esobola okukula mu mwana oyo nga tukisabira. By the way, abazadde kikulu nnyo okusabira abaana baffe nga bawulira. Olumu tusobola n'okubasabira nga tebawulira kubanga ne mu kasirise Katonda affe gwe tusaba asigala nga awulira, ne mu kyama Katonda affe gwe tusaba asigala nga akola ki? Ng'awulira. Ate abaana baffe okumanya nga tubasabira kibakola bulungi, bamanya maama oba taata bakadde bange kino kye baagala oba lino ly'ekkubo lye baagala ntambuliremu. So tubasabire abaana baffe nga bawulira oba nga tebatuwulira, nga batulaba oba nga tebatulaba, kubanga Katonda affe asigala ng'akola ki? Ng'awulira. Maama White ayongerako n'agamba, as little children we are to sit at the feet of Jesus Christ learning of him. Kaakati kino tulina n'okukisomera abaana baffe nti ffe ng'abaana abato Mukama atusuubira okubeera nga tutuula, nga tusirika, nga tuwuliriza emboozi za Bayibuli. Mukama atuwandiikidde ebigambo ebikulu bingi okuyita mu kigambo kye Bayibuli. Mulimu stories nnyingi nnyo, Bible stories ze tusobola okuyigiriza abaana baffe ne batuula emboozi ng'ezikwata ku Samwiri ng'awuliriza eddoboozi lya Mukama Katonda nga limuyita. Emboozi eyo n'oginyumiza abaana bajja kuwulira ti Samwiri yali yeebase mu tulo n'awulira eddoboozi nga limuyita, Samuel, Samuel, mu kasirise. Emirundi egyawera paka nnabbi Eri bwe yamugamba naye buddamu n'oliwulira, gamba bugambi nti yogera omuddu wo awulira. Tewaliiwo omwana atagenda kusirika awulirize ng'awulira ddala, ayagala awulire emboozi eyo wa gye yaggweera. Abaana baffe tubayigirize nti bwe banaaba nga banaakulira mu kisa kya Katonda balina okuwuliriza ekigambo kya Katonda, kubanga ekigambo kya Katonda Bayibuli ly'eddoboozi lya Katonda eri ffe abaana b'abantu. N'abaana baffe balina okukula nga bakitegeera. Ne mu ssaala nga tukisaba ti Mukama nsaba ekigambo kyo kye wawandiisa n'omukono gw'omuno mu Bayibuli, Mukama kyogere eri abaana bange. Essaala gisabeeyo ng'abaana bawulira oba nga tebakola ki? Nga tebakuwulira. Katumalize ne quotation ya maama Elina White agamba atya, we should not allow a day to pass without gaining an increase in temporal and spiritual things. Abaagalwa, nga tusabira abaana baffe katubasabire bafune okuyiga mu kuyigirizibwa mu magezi gano ag'ensi agaggwaawo, naye ate mu ngeri ey'enjawulo. Katuleme okuyisaawo olunaku nga tetuyigiriza oba nga tetwongeddeeko ku magezi ag'ebyomwoyo eri abaana baffe. Abaana baffe leka tuyigewo nabo obusisimuka. Abaana baffe katuyige wamu lessons zaabwe, ebyokuyiga byabwe ebiteeketeeke. Mukama atuwadde omukisa mu kkanisa eno, tulina ebyokuyiga by'abaana ebiteeketeeke eby'emyaka gyonna. Leka tuyige wamu n'abaana baffe ebyokuyiga bino eby'ekkanisa ebiteekeddwateekeddwa, nga tubayigiriza okwoza ebintu, okulongoosa awaka, okulima. Katuleme okuyisaawo olunaku lwonna ng'abaana baffe tetuyize nabo wamu kigambo kya Katonda. Era mu kuyiga okwo katumalirize nga tusaba Mukama ekigambo kino kye tuyize kakiyambe abaana baffe okukulira mu kisa kyo, okukulira mu kwagala kwo. Essaala ezo tezigenda kugwa butaka. Mukama waffe mwesigwa nga bwe twayize byo tyagenda kuziddamu, kubanga ye alagira bulagizi ne kiba. Mukama bw'anaalaba nga twewaddeyo, emitima gyaffe gyeweereddeyo ddala
mu kukola kwaffe esaala zaffe agenda kuziwa omukisa. Katumalize wano nga tugamba nti we must put to the stretch every spiritual nerve and muscle. God doesn't require you to remain novices. He wants you to reach the very highest round of the ladders and then step from it into the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Abaana ffe banaaba naakulira mu kisa kya kane tulina okukiwa obudde nga bwe tugambye. Tulina okubeera abanyiikivu. Tulina okuva wakati mu mbeera nga ffenna twesanze nga tumaliddwawo emirimu n'ensonga ez'enjawulo. Olw'ekisa kya Katonda tulina okumusaba atuufisaayo akadde. Tulere abaana baffe tubayigirize nga tubasabira nga tukyogera lunya tugamba Mukama nsaba omwana wange akulire mu kisa kyo ne mu kwagala Katonda agenda kutuwulira. Mu Bafiripi mulimu mu Bafiripi ssuula 2 olunyiriri 12 paka ku lw'e15 naye waliwo ebigambo ebikulu era ebyongera okutulaga ffe ng'abazadde nga tusabira abaana baffe okukulira mu kisa kya Katonda ne mu magezi ga Katonda. Bitegeeza ki? Bafiripi ssuula 2 ennyiriri 12 paka ku 15 naye katusomeyo. Bafiripi 2:12 paka 15 agamba atya: kale abaagalwa bange, nga bwe mubadde abawulize bulijjo nga ndi nammwe, naye kaakano nga siriiwo, mweyongere okuba abawulize, mutuukirizenga obulokozi bwammwe bwennyini n'okutya n'okukankana, kubanga Katonda akolera mu mmwe, y'abaagazisa era n'abasobozesa n'okukola by'asiima. Mukolenga byonna awatali kwemulugunyanga n'empaka, mulemenga okubaako kye munenyezebwa newankubadde ettima, abaana ba Katonda abatalina mabala wakati w'emirembe egy'ekyama emikakanyavu ne mulabikiramu ng'ettaala mu nsi. Waliwo ensonga enkulu. Ekisooka ayogera ku kubeera nti tusabire abaana baffe okukulira mu kisa kya Katonda, bakulire mu mpisa ya Kristo, bakulire mu magezi ag'okumanya Kristo. Obanga weetuli obanga tetuliwo, Bayibuli egamba etya nti abaagalwa bange, nga bwe mubadde abawulize bulijjo nga ndi nammwe. N'abaana baffe mu nsala yaffe katuteekenga muti baana bange, bino byonna bye mbayigiriza, obanga wendi obanga siriiwo, ebyo Mukama by'abeetaaza. Ebigambo ebyo nange ntibigamba abantu nti bannaye muyinza okutya nga mutya maama naye temulina kutya maama oba kutya taata, naye mulina kutya Mukama Katonda, kubanga bino bye tubagamba bya Mukama Katonda. Tetubyogera ku bwaffe. Abaagalwa tutegeeze abaana baffe nti bye tubayigiriza tetubijja mu bbanga, naye tubijja wa? Mu njigiriza ya Katonda. Tubijja mu kigambo kyani? Mu kigambo kya Katonda. So Mukama waffe atuyambe abaagalwa era ab'emikwano. Mukama atuyambe tusabire abaana baffe naye tunyweze nti bino tebabikola ku bwabwe, naye Katonda y'ayinza okubibakozesa nga basalawo okuyigira ku ye Yesu Kristo agenda kubawa ekisa basobole okutambula nga bw'ayagala. Mukama atuweerwamu omukisa. Katusabe. Mukama omulungi, tukwebaza kubanga oli wa kisa. Tusaba abaana baffe bakulire mu kisa kyo ne mu kwagala kwo ne mu magezi go. Olwo nno bateeketeeke batambulire mu nsi eno naye wabula obateeketeeke olw'obwakabaka obugenda okujja. Twebaza Mukama kubanga olidde okusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.